Yes, tukaniriza natera ko mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya neddoboozi Pampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior kuba nti weekumira wano mpola mpola nitambula ffenna webale kuba nti osubscribinga nawe watanaba kuba nti osubscribinga nkusaba ekintu kimubeera nti osubscribinga tutambule ffenna ffenna mpola mpola olunaku lwaleero agiweze emyaka 12 bukyanga Jose Chameleone ne Daniella bagenda mu bufumbo obutukuvu era nga olunaku lwaleero omukulu amanyikiddwa nga Jose Chameleone avuddeyo n'aba nti celebratinga obufumbo however much omukulu ono taline mukyala we otwogera Jose Chameleone avudde n'agamba nti bukyanga nafuna omukazi awedde emirimu nafuna omukazi ajjudde yensonga lwaki sejjusa kuba nti nakufuna Daniella however much oli very far however much ndwawo kuba nti kuwuliza because of the lockdown naye nsuubira oli bulungi emyaka tuwezeza 12 bukyanga twefuna mu bufumbo obutukuvu era nga emyaka giweze 12 bukyanga otokosa matooke wange n'okuba nti nange kutokosa empiki mu system wali eri era nga Jose Chameleone yavudde n'agamba nti talabangako mukyala mubalagavu kuba yafuna Daniella paka kati Daniella akyali mbooko era tasuubira kuba nti amuzaako mukyala mulala myaka 12 bukyanga befuna Jose Chameleone befuna ne Daniella way back then basalawo kuba nti bakola obufumbo obutukuvu nga bamaze okuzaala abaana abasooka okuli aba Marcus Kogata ne Alpha mpola mpola wano nno embaga eno yali ya ttabu nnyo yali 2008 Jose Chameleone yakola embaga ebyafaayo yasitula n'ennyonyi ne zitawuka mu bbanga era tujjukira nti embaga wano abagikolera ku kasozi wali emutungo bina helicopter we yatawukira ebbanga era nga kino kyaleeta okuba nti Jose Chameleone aba nti settinga record n'okuba nti asikirizibwa aba celebrity oba abayimbi banne okuba nti bakola embaga Jose Chameleone lwakola embaga wayitawo ebbanga tono nnyo ne The Ghetto Gladiator Bad Bobby Wine n'aba nti like a wedding mukyala we amanyikiddwa nga Babi Kyagulanyi zezimu ku mbaga z'aba celebrity ezayogeza abantu obamama especially ba competitors era nga eya Babi naye yaliyo after eya Jose Chameleone then awo mpola mpola Bebe Cool y'omu ku bayimbi abavaayo nga bagala ku challenge nga yetu yakola embaga ya kooti ate nga tewali kuyita abantu okujjako abo ba witness abaliwo nga Bebe Cool a wedding Zuwena mu kooti kino nno kikyasibye Bebe Cool kuba nti si musajja wa namaddala era abasinga bagamba nti alinga Edisa Suza Mbusemyekozo Jose Chameleone yasendinga trendsetter owa bano bona ba celebrity be Uganda basigadde era nga Jose Chameleone yamala kuba nti akuba embaga buli omu yatandika okuba nti buli celebrity yatandika okuba nti ayoya embaga twalaba ya Bobby Wine twalaba Mayinja n'abasigaddewo Kogata Bamincha Semakula n'abasigadde n'abakyala ne ba celebrity oba abayimbi abakyala batandika okuba nti baagala okuba nti bawasibwa n'okuba nti bakubibwa embaga so Jose Chameleone bukyanga asettinga record giri myaka 12 omukulu ono nga alina ne Daniella however much waliwo engambo zibadde zitambula mbu bano ne Daniella bakita kitukakasiza mbu Jose Chameleone yavudde n'agamba nti after lockdown ngenda kuba nti kunoonyako mpola mpola tubeere nga tucelebratinga bulungi jjukira nti ennyonyi tezikirizibwa kuba nti zitambula mu Uganda oba okuba nti zisituka nga zigenda awantu wonna because of the COVID-19 era nga emyaka 12 olunaku lwaleero lugenza okuwera emyaka 12 nga omukulu ono tasobola kuba nti avaayo asitula agenda mu America omukyala ne family gye bali okuba nti bacelebrating emyaka 12 egy'obufumbo obutukuvu Jose Chameleone however much ye mayanja Chameleone however much abantu bamanyi nti akyukakyuka obufumbo bwe bambi abugumiddemu ate abanyumiriza mu binene ebirala bye bolina mu episodes zaffe zida consider Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior subscribe sharing and then you can follow me on Twitter nkosa Jimso 16 and tuba ntukwatagana mpola mpola bye bye